Omulungi yekumide kwanda Rose Media Vision kwaniriza olunaku olwo n'enkwebeza ennungi najjo tusaka engalo nkwana ya subscribing nze tweyanza nnyo tweyanzege ate tanaba bambi nawe subscribing ontereko notification ne comment mukwano tuba tuteesamu wansi mu comment section. Amawulire amabi agaliwo gakutibwa kw'omwami gwe bayita Sobbi ono ng'abadde mutemu Nakinguku mu ggwanga lyattu Uganda era ng'amannya g'amatuufu ye Padde Sserunjogi mwana muganda wa ddala naye ng'avuddeyo ebiseera bingi ne yeewaana okubanga atuusa ku bannayuganda obulabe era ng'agamba nti ye abadde akikolera gavumenti. Abadde nga amenya abanene mu gavumenti babadde akolera era nga bino bitiisa naye bannayuganda baasanyuse bwe bafunye amawulire g'okuttibwa kwe nga kigambibwa yattiddwa ng'agenze eyogomba mu ntalo ze ez'ettaka abantu ne bamutematema ne bamugya mu bulamu obw'ensi. Bannayuganda basanyufu era intaneti ekutte omuliro ab'enjawulo buli omu ajaguza teri n'omu awulidde ennaku naye nga bambi katumusabire Mukama omwoyo gwe aguwummuze emirembe. Ate ye Fullfigure akakasiza nti agenda kukwata Big Voice era ajja mulindira ku Ntebe Airport. Ono Big Voice yavuddeyo n'amukalakata ng'agamba byakola tebitegereka. Programu ye gy'aweereza ku Salt Media ku makya terina mulamwa tamanyi kyakwogera byasanga byayogera bifa ku TikTok n'amuyisaamu eggaali naye Fullfigure agambye nti amulinze ku airport era olunaku lwalikomawo bujja kubeefuka naye katuteereko vidiyo zino mukwano nga bwe zibadde obeere ng'obiraba. Mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Bannayuganda nsobola okubategeeza ekintu kino nti nze siri musajja mutiitiizi nnyo ate era nze nina movement yange oba engombo yange egamba nti tewali ayinza kwongezayo kufa kwange wadde okukendeeza kasita kubanga kutuuse egun tewali ayina Katonda yekali ayina so ekyokutya nti simanya kino ekitongole ekikubagana nekino gwe bw'oba oyagala okunzita oli wa ddembe singa olunaku luba lutuuse. Abantu tubatuga nga tulina kye twagala era nkutuga olwakabadiya emmundu ngimanyi. Tukola emirimu gy'abasuubuzi nga bakooti bloka nga balina ebizimbe bye baagala okumenya. Tukola egyaba ebyobufuzi tetuyita special orders. Senga oŋŋamba nti gwe muganda wange twa ku ssaawa ya leero beetaaga essimu yo oba beetaaga nkuzi. Eya Sobbi yavuunikiddwa dda ogw'omumwa nagwo gugenze ne babadde atta bantu. Mwenna abakolera gavumenti ya Museveni Katungulu kakubalagala tonna kalya. Hey! Ejjanzi teribuuka na nzige. Eya Sobbi yavuunikiddwa ku Ssekukkulu toliiko. Tugenda kulyako ennyama n'omuceere. Togenda na kwambala ngoye empya. Genda. Bakukubye. Munkwasa obusungu mu abaana bannambi mmwe. Ekisajja okubakozesa okukima bannammwe. Mutukima naye nakyo kigenda okubakima. Kubanga kiri mu kiseera kigenda. Tekireka bujulizi. Mukolera Museveni nammwe agenda kubatta. Oyo Museveni mmere ya lumbe n'ataaka abagenda kuse asibeko ne mu kaveera kuwamba mataka Sobbi drone mpya Sobbi n'afuuka Sobbi. Toliiko ku mmere ya Christmas bakulidde. Kati ogenda tegeera tulukala ntufu z'Abannayuganda. Congratulations all Ugandans. Omwaka tegutusaze. We tugattagattamu ebibalo byaffe bivaayo bulungi. Ebyo mugamba omuntu afudde tebamwogerako kibimukwano kigenda kukyuka mu ku Sobbi. Tosobola kuŋŋamba nti n'omuntu watta abantu abasoba mu 5. Oyo Sobbi assa abantu abasoba mu 5. Asabye abantu abayinkana 1000 oyo Sobbi okuva we yatandika okutugumbula abantu. You cannot tell me mbu Sobbi afudde mbu tukaabe mbu tunyolwe tugabe mbu Sobbi mbu simanga fine tebaagaliza muntu kufa. We don't wish for anyone to die. Netogenda kuŋŋamba nti Sobbi afudde mbu tudawo tukaabe tusiite ebigere. Sobbi yatta abantu. Sobbi yalina ekibinja nateete nga abasajja balina emmundu abo boolaba bajja munju okukubba ku 2 batwalako ekintu bw'oba olina ssente bazitwala ate nga n'obulamu babututte. Bassa abantu barepinza abakazi bakuta abakazi n'obwaba mubi Mukama yateekawo era yajjawo. Endiga ku intaneti mufe essanyu olw'omuteme yafudde.
munansonyiwa omusajja agambibwa okuba omutemu wa NRM yafudde. Temwandisanyuse, Mukama yateekawo era yajjawo. Omusajja abadde atabanne ke yafudde namwe muli mu kusika. Ndiga munansonyiwa olw'ekyo ekiyiseemu. Bannaye ogenda kulaba goza recording ba kulikodinze oli kuli fangoni ate gundi yavumye full fibi ate munaye alima ino butuli bo simaite butegerekeka obuso butegerekeka ate no gama nti mama black man simanyi kwagala nnyo chichi mulamu achugokoloko kwesuloti kwanga bosanga omusajja kana ko bakubuzabuza ogere ku mulamu gwa kwesa omulimu togogera bagamba katukuwe ku bulango tugenda mawulye tetubiraba chichi ennyo Toya kumugala nti bane masaka accident akabenje kakudde abantu batano bafudde bade manje ebintu babateka kwezo bi TV nego nova from day one from on Monday paka ku lunako olusembayo bane tikitaka bane guni bamukubye oli yayimbye olimba musajja yayimbye nnyo bobi wani wasinyo gundi kega mawulire aliawo yadiba yeremererwa ayogeranga ali musabo simanyi bigi bichi nkulinze ko airport nze mbalindanga wano nze mbalinze togenda kungana kwagala fibi gwenjagala kubanga govuma nnyo yomba nnyo tojja kungana kwagala mafina te kuma mafina mfirawo nja kuinda ku airport nakula baluli wadda banongoma ntalangana jolaga tomanyiyo nze nkulinze kati bwochogerako boti ngajja mogera bi ku TikTok eyo TV ya TikTok mogera bi ku social media what are you oba tomanyi kyoyogerako atamanyi